Ku Lwokutaano lwa wiiki eno ssentebe w'akakiiko ak'ebyokulonda Omulamuzi Byabakama yawandiikira ab'ekibiina ky'NUP ng'emikono gye babooleza ku disitulikiti 13 egisseemu omuntu waabwe Robert Kyagulanyi Ssentamu okuva ku pulezidenti ng'egyava mu disitulikiti 8 gye gyali emitoofu nga balina okuŋŋaanya oba okujjuza emikono emirala okuva mu disitulikiti 18. Kino kyatawala ab'ekibiina ky'NUP nga kuliddwamu Ssaabawandiisi waakyo David Luiso Lubongoya ne boogerera ab'akakiiko k'ebyokulonda ebikankana. Era twagala kubuuza akakiiko k'ebyokulonda lisiti ya signatures zaffe twaziwa mmwe naye kati bagiso ba RDC n'abalala ezo signatures bazijewa okutandika okubira abantu okubatiisatiisa kakati ne twebuuza bano abantu bali mu kuzanya kazanyo ki. Kino kyavidde ku bannakibiina ky'NUP olunaku olw'eggulo okweyiwa ku kitebe kyabwe okuŋŋaanya emikono egyabadde gibulayo. Tukedde ku ground ne tuleeta emikono mingi ddala enagisuka mu egyo egyakoze eki egyasabiddwa okitegeera tugireese. Kati olwaleero Omulamuzi Byabakama akulira akakiiko k'ebyokulonda ayambalidde bannakibiina ky'NUP abakulukuta olw'okuba basassamu egimu ku mikono. Byabakama ategeezezza ng'ebigambo bino bwe bitagenda kubayigula tama era nabo amagezi nti amanyi gebamala mu kubavuma bagakwese okutuukiriza bye balina okukola. Walunyayogera bagamba bakola ebyekisiru ekyo tekijja kutuuja ku mulamwa ate mbalabye wano ngubadduka wano ku tenti wano olweggulo luno badduka sipiidi nga baleeta empakati muba mugamba nti temukkiriza biki ebikolebwa amanya muleese gaaki. Ono agamba nti kibiina ky'NUP kyokka ekyaleeta emikono emifu wabula nga waliwo n'abalala era abamenye. N'ab'ebibiina ebirala ndowooza mwabadde mwami Muhammad Nsereko nambadde omu kwabo, mwami Mugisha Muntu abadde omu kwabo, mwami gundi Jimmy Akena abadde omu kwabo, mukwano gwange Mugwato gwa Batan naye ndowooza abadde omu kwabo. Ate munange tubategezezza nga tulambikira ddala wa bwe batatuukiriza. Bw'ate akinogaanyiza bo bagubirira amateeka era nga buli kye bakola gebesigemako ne baana abakonjera. Teri okutiisatiisa, teri kuvuma oba teri kutyoboola amanya gaffe ekigenda tulemesa nga kakiiko k'ebyokulonda okukola omulimu gwaffe. Namwe mutambule mutuukiriza amateeka ne bwonga tuli siriyasi bye tulakolabira eyo. Mwekyo Byabakama ekyaviddeko emikono gino okubeera nga si mituufu n'ategeeza nga mwabadde mun'egy'abaana ab'emyaka 13. Amannya ago gonna buli linnya tulina olituukako tukakase ono mulonzi ate kyokubiri alondera mu disitulikiti egi ku lisiti gye bamutadde wala baateekamu n'abaana b'emyaka 13 obwana butanetuuka nti naye mulonzi lunoga Katonda likuki. Akatiza nti ebibiina bibiri byokka bye byakatuukiriza emikono ku NRM ne FDC. Kati bantu babiri bakatuukiriza Nandala Mafabi wa FDC na Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa wa NRM. Babiri nzo certificate zemanyi. Mu ngeri Byabakama asisinkanye ebiwayi bisatu bikanidde okulira ekibiina kya UPC okubatabaganya kuno okubaddeko ekiwayi kya Jimmy Akena ekya ENAP Ademo n'ekya Joseph Okyeno. Byabakama ategeeza nti ssemateeka b'obuyinza okutabaganya ebibiina ebibeera n'okusoomozebwa. Kakati engeri gye waliwo endooliito ezo buvunaanyizibwa bwaffe nga akakiiko k'ebyokulonda obawuliriza tuwulire obujulizi bwe baleese ekibi batunyonyola. Kati ekisigadde akakiiko kagenda kutuula kenenye biki buli omu biki byaleese ku mmeeza amateeka gatukakatako okuwuliriza ensonga ezo naffe tulabe kiki kye tusalawo. Bwe twogeddeko nabo buli omu akkiriza nti pulezidenti w'ekibiina kya UPC omutuufu. I, as Jimmy Akena, I am preparing for nomination on Tuesday. We are booked for Tuesday. We've got matters in court for which we are confident that whatever the outcome, whenever that outcome is going to be in our favor, it's going to determine who is clearly the president of Uganda People's Congress. Omwami Akena tateekeddwa kuwandiisibwa kuvuganya ku bukulembeze bwa Uganda wansi w'ekibiina kya UPC olw'ensonga nti UPC erina omukulembeze atali Jimmy Akena. Shamshad Naluja yakusakidde Green ku Bukedde TV.